Nga 3 Novemba akalulu kagenda okubwa mu ggwanga eryo eri Amerika. Akadde kano tugenda kubanga tugenda ate tulabe engeri obukulembeze mu kirabu ya Villa gye bwadiziddwamu obujja mu byemizannyo. Obukulembeze obwange fufa yayimiriza okulonda. Bweyimiriza okulonda kitegeeza sikyali pulezidenti wa Villa leero. Klabu ya Villa Jogo Salon emaze emyaka 2 ng'eringa kitengejja ku mazzi oluvannyuma lwa President wa Engineer Ben Misago okulekulira entebe ng'akakiiko ak'ekiseera ke kafuze ebbanga lyonna nga balemereddwa n'okuteeka okulonda. Kyadda ky'akakiiko ak'ekiseera kakulemberwamu Engineer William Mukemba ng'oni yaliko omusambi wa klabu eno Villa Jogo olunaku lwe bafulumiza enteekateeka y'okuwandiisa abawagizi abanaalonda omukulembeze nga bano bakusasula $5,000 egy'okwewandiisa. Tulangirira kati nno tugenda kutandika okuwandiisa abantu abajja okubeera bamemba mu manvuuli eyo. Okuwandiisibwa okwo okusooka kujja kubeera n'okuba buli mwaka. Okusooka kugenda kubeera nga kutandika nga 3 Oktoba ogobekerezebwe mu nkomerero y'omwaka guno. Banira bakobeera n'akakiiko akalala katumiddwa Congress akanaabamu abakiise 120 ssaako n'abayima ba klabu eno abagenda okulondebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Kirungi okuteekawo manvuuli eyo olw'ensonga nti ejja kusobola ekya trust gye twongerako ejja kusobola okuba nti ebeezaawo Villa n'obwannannyini bubeerera. Abatandika Villa Jogo abasatu ng'ekyayitibwa Nakivu Boys okuli Eliab Kamya, Fred Guy Kawuma, ssaako ne Dan Lule babaddewo mu lukuŋŋaana luno. Fred Guy Kawuma atubuulidde olugendo lwa klabu eno bwe lubadde ebbanga lino lyonna. Awola bwe baazimba owino bwe twasambiranga nga naffe tuli basambi ne tutandika Nakivu Boys negenda ng'ekula ng'emaze okutuuka mu babinywera 1979 lwe twakomawo nga bamaze bwe baawera express ne tustrugglinga kuba ffena twalido express. Kawuma era atubuulidde n'ekyalowooza ku mateeka amapya akakiiko kano ge kaleese. Enteekateeka eno gye tutuuseeko olwaleero etukoze bulungi tubeere ne registration bulungi abawagizi baffe ebintu bibeere systematic. Villa Jogo yatandika mu mwaka gwa 1975 ng'ebikopo bya liigi balina 16 era nga bakasinga okubiwangula emirundi emingi. Ebya Uganda Cup balina 9, Sekafa balina 3 nga mu mpaka za Club za Africa empanguzi be bakasinga okukola obulungi mu Uganda nga mu mwaka gwa 1991 babakubira ku final. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.